kwekuumira ku mukuto gwa Uganda Lifestyle nze Segawa Mulishiri. Gravity omutujju yafulumiza akayimba naye kayogeza abantu obwama naddala ku social media. Buli muntu awulira ku kayimba kaneeno yeebuuza Gravity okukatuma title efaananako bw'ekyo yabadde agenderedde ki? Kale abamu ku bayimbi bwe bayimba style y'emu, The Agent avuddeyo n'abyako byayogera ku nsonga eno. Antandikirawo abantu abakola omulimu ng'ogwange kino ndooza kigende eri mmwe bali mu music industry abakola byonna okulaba nga basanyusa abantu nga gwe oluusi bakusasulira kulaba olw'okusinziira ku kintu ky'okola. Bannaye okuyaggayagga tekutukozesanga ensobi. Yes, tumanyi bitalo nnyo ebya mamawo, bitalo eby'ekivulu, situation gy'oyitamu banja bagiyiseemu naye ate tebeeweebudde nga bwe weeweebuula. Ebintu ebimu bibeera ng'ebyokusaaga nti abantu nga ffe twandibadde oluusi tuvaayo ne tubyogerako naye tusirika olwa generation ng'olabaya naye ate waliwo ekisukka kati taito nga zino tezirina fuluma. Naye taito nga zino tezirina fuluma abantu abamu balabirako kuggwe kuba kati gwe oli muyimbi mukulu okitegeera naye weweeteeka mu kifaananyi ky'obuzadde nga naawe oli muzadde twandibadde tetutuuka ku ekyo ate ojja tukyayisa general nga newe batugamba nti gunda ayimba bino mu general bweti nga tuninyiiga bunyiizi waliwo abakulabirako abakyakulaba mu value wandibadde weetereza brad. Kati obubbi bw'ente bweyongedde waneeno mu ggwanga. Abantu bagenda maaso n'okubeera nga bafulumamu ekibuga ne bagenda eyo Masaka wa okusobola okulaba nga bazibba. Oli asobola okubba ente ne bagitwalira mu pulimo batya bajja ne bagitemaatema then ne bagiteeka mu bikutiya ne bakuulita nayo. Abalala naddala banene abalunda ente awo kwayiwe oli asobola okubaza najja obwangu bwe bakozesa mwattu oyinza obutabutegeera kubanga bakosa speed ey'ekika ekyawaggulu. Ate abamu bwe babeera ku pikipiki bw'asanga embuzi awo ebbali g'oluguudo mwattu bakozesa advantage eyo najja akabuzi akwate n'akayoola n'akalera waneeno akumubiri n'asobola okubanga akuuliita nako. Kati abamu ate era babba n'enkoko. Mu kubba enkoko bajja omu najjawo ku luggi n'akwata ekiyinja. Kati mugasabuulira enkoko ezipaapaala muvaayo okusobola okulaba nga mutaasa wabagambira avaayo musse era bagenda maaso n'okubeera nga basala emu ku emu tebatwala namu batemako butemi mutwe n'ebyenda ne babijjamu era edda bakolanga ejjoogo ne balekawo n'akapande nga bakugamba nti totya ebyenda tebiriimu butwa lya naye tebabeera bakusaasidde ebyenda bakulekera awo era ne bakugamba nti totya temuli butwa lya. Kati ku luno yageze maaso n'okubeera ng'akwatibwa y'ensimbi Alpha. Kati Alpha abadde abeeraawo saidi zaawo Acholi Quarters mu division ey'Ennakawa. Katono yakwatiddwa ssaawa 10 ez'ekiro era nga yabadde ku pikipiki. Kasita Kabangali eyabadde rawuna eya poliisi yalabye piki ng'eri ku misinde egy'abago ne bagamba lwaki bano badduka era basobodde okubeera nga babawondera okakkananga babaguddeko nga babadde balina ente gye babadde babbye. Kati kigambibwa okuba nti baneeno obubbi bw'ebisolo bineeno babadde babuluddemu era nga ne munnaabwe omu yakwatibwa sayidi ze ye Lugazi bwe baali bagenza okuba nga babba ente. Bano nno abatuuze basobola okubeera nga babasalako okakkana ne beesogga ebikajjo. Kati mu kwesogga ebikajjo ne basalawo okubyokya. Mu kubyokya bakwatako omu oyo ne bamukuba ne bamutta. Bano nno abalala basobola okubeera nga badduka ate abatuuze nabo bongedde okubeera nga balaga okwemulugunya eri batuuze bannaabwe baneena ababbi nga bagamba ne babakwata poliisi egenda maaso n'okubeera nga ebayimbula. Kati Landlord wa Nsimbi Alpha ng'amanyikiddwa nga Joseph Boogere ono yategeezezza nti naye takyamwagala kumulabako
ono abadde ne butcher awo kwa Mwacholi quarters nga wakakalabiza emirimu gye era ngono erandirodiwe ku butcher ate erandirodiwe ne Wasula kati yonna agamba takyagala mulabayo amugobye agende ave ku kyalo naye wakati mu kumugoba that is nga polisi singa ebemutadde kuba olwedde bamukutte dda asobole okugenda annyonnyole baani babba nabo baani beyenyigira nabo mu kububbi bw'ente zineeno kati pikipiki gye badde bakozesa enamba UGF 046U naye yasobodde okubeera ng'ekwatibwa era baneeno bagenda maaso n'okubeera nga babennemba n'emisango kati abatuuze bagamba bano babba ebisolo jjukira buli nnyama etundibwa ku butcher erina okubaako stamp ng'ekakasiddwa nti yeyeesaanidde kati bano oba bafunye ennyama oba erimu bulusera oba erimu biki bo tebeetaaga kumanya bakwata bukwasi nga baleeta nga basala nga abantu bajja bagula ate okumanya nga bazibu era basigala batunda kabeeyi keekamu nga ne bana abalala kuba kati ssaawa zino bw'ogenda ku butcher ennyama eri wakati gumu ekitundu n'ogumu akakaaga ate tugenda mu nnaku nkulu kitegeeza esobola okulinnya ate era netuukira ddala ku gumu akanaana bw'ogenda mu lufula osobola okugifuna ku gumu ennya oba gumu ekitundu kati awo webiri abantu babba kati abantu basula bakuuma bisolo byabwe ekintu ekitaaliwo emabega kale bwe bityo bwe bibadde asaidizeeyo